Nsabye namuse ku Baganda bonna buli bamu mu kiti kyabwe. Sijja kubyawulayawulamu olwaleero kubanga oluusi bwe twawulayawulamu abantu abamu balowooza nti nno abalala balina obuvunaanyizibwa obungi ennyo mu kulwanira ensi yaffe Buganda, kubanga ensi yaffe ffenna etwetaaga ekiseera kino. Buli omu ky'asobola okukola, weewaawo n'ebiti byaffe bituyamba kubanga bisobola okutuwa amaloboozi ag'omwangukako osanga mu bantu wakati waffe, naye nga ekyo si kye kikulu. Ate abandi badde balina amaloboozi amanene ate be basinga okuba nga baafuba nnyo okulaba nti tebavaamu kyonna ekiyinza okulambika abantu n'okubaluŋŋamya mu kiki ekiteeka okukolebwa ku buli we tutuuka, ku kikondo kye tutuukako eky'okusoomoozebwa. Kati kyenva ŋŋamba nti kubanga kakati okulwanirira ensi yaffe kuli mu mikono gyaffe abantu aba bulijjo, ffe tuteekwa okukola ekisingiridde kaŋŋambe, kubanga abakulembeze baffe aba waggulu bonna babalinnyira akagere nnyo n'okulaba nti nno tebasobola kuŋŋaanya abantu baabwe n'okubabuulira ebintu eby'ensonga ku nsonga ezo zennyini eziba zigenda mu maaso, singa bwe bandibadde bakyagadde kibeere nga kikolebwa. Kale kyenvudde nkola okulamusa okwo, naye namusiza ne ku baana ba Buganda. Mukama yeemala okukuuma. Ye nze Mulongo Mwagale, omuzaana wa Kabaka. Waliwo omutaayi wange ampeerezza akatambi wano aka Mayiga ng'akyazizza ndowooza omwami Bugingo mu Emmengo mu Bulange. Sitegedde ensonga ebadde ku ki okutwalira wamu, sisobodde kalabako nnakamalako, naye ndabyeko ebitundu kubanga n'oluvannyuma nkalabye nga bakasazeesazeemu ng'alamusa abantu abakulu abo abakola ku TV ya Short Paper, nga ayogera okwogera kw'ayogedde, naye okwogera okusinga kwe kundeese okwogerako wano ng'ayogera ku bya maapu ezo ezaakolebwa nga Buganda teriiko ku maapu gye baakoze nga ya Uganda, kwegamba nga bagiteereddeko nti ssento simanyi north or south biki ebyo eby'Olungereza. Kale omuntu bw'akubuulira nti nno abantu abamu obwongo bwabwe buwambe, si Bangereza naye balwagala okusinga ne bannyinirwo, era baagala nnyo okulukoleramu. Tetunnamanya lwaki omwana muddugavu anaazuukusibwa atya. Omutwe balina gukola ki balyoke bategeere nti bateekwa okutta olulimi lwa bannaabwe boogere ennimi ezaabwe. Ate omulala bw'oba oyogera, gweyogera byonna by'oyagala naye tobisindikamu banno abatabikusabye era abatabyagala. Waliwo omwami omu yagenze n'ayogera ku nsonga eno eya Buganda ogiggyako erinnya lyayo ku kyapa kyayo bateekewo Central, n'agamba nti nno mu kifo ky'okulwanirira abantu okuzza ekyapa kya Buganda mu kyapa ky'ekipooli kya Uganda, n'agamba nti osanga guno mukisa mulungi ogwandibadde guweebwa Buganda. Ekipooli ekyapa kyayo kibe nga kigenda ku kyapa kya Africa butereevu, ekyapa ky'ensi yonna butereevu, nga Buganda tekwekeddwa munda mu kipooli. Ekyo kyayogeddwako kigambo kitukuvu kubanga kibeera kigoberera entegeka za Mukama Katonda eyakola amawanga nga bwe yagakola. Yatusinga ffenna amagezi, abakimanyi, abakikkiriza n'abatakikkiriza. Tewali asinga kumanya kintu oba ekyuma ng'oyo yakikola, era tewali asinga kumanya bantu oba amawanga ng'oyo yagatonda. Oli ne bwe bayegeziwazza atya abantu oluusi mubakomangako ne mubagamba nti ate totuyitirirako, kibeera kiyinza okubeera nga oba kibayamba oba ne kibazza okusa. Omwana w'omuddugavu ali mu buzibu, naye obuzibu obusinga bw'alimu bwa butamanya, ate ng'ensi eyuuguuma. Abalanzi baagamba nti nno enjegere zikutuka, naye ne bagamba nti si bonna abajja okusumululwa kubanga abantu abasinga amazima tebagagala, ate nga kyaddala ky'amazima. Amazima gokka ge gajja otufuula ab'eddembe. Kyemuva mulaba nze buli lwe nzija okwogera ku nsonga era njogererawo. Kati
Mayiga bw'azze okwogera ku nsonga eyo ku buzindaalo bwe abantu bangi nnyo kwe yandibadde asobola okukozesa omukisa ogwo kyaliwoza ne bwa Katonda we ng'avudde mu bulamu n'aga nti abwe nayimirira mu bantu nayogera kino n'atandika okuseka amagye mu lukufu n'atunuulira abeeno n'atunuulira abeeri kakati Buganda bagijje ku maapu nga bagijjako bate oli n'agisitula n'agitwala kwega ng'ayogera ebintu n'omwana omuto yatayinza kwogera abantu boogera ku nsonga ya gundi ya nkulu ngate yeye fula saaga mbwa ate ne bagitwala Zaire mbwa ate simanyi ne bagitwala wano simanyi nga olinga bw'onojja Bulange n'ogijja wano Mengo simanyi nga tebitegeerekeka na kutegeerekeka kwegamba bo be bavuddeko abantu kugamba nti nno omulembe guno gwa basiru kubanga oyinza otya okutuula n'oyo kakalenze kale kankirongooseemu tukyogere nga Bayibuli bwegandi gwa basirusiru kubanga omuntu ayimirira mu bantu n'ayogera ebyo bitali mu magezi sooka ogenda ofukamira osabe Mukama omugayini mpa ebigambo ebituufu bye nnyinza okwogera eri abantu ng'eyeetyebese mu kifo kye weetyebeseemu n'okwata obuzindaalo oyogera eri abantu oteekwa okubeera ng'okiikirira naddala mu by'obwakabaka singa mugenda eri mu Republika mu bwakabaka bwa Sitaani ne mwogerera ebyo bye musanga ebyobulimba ebitaliiyo ebikola ki byonna n'ebyokujereegereza n'okusekaseka amagundi ate Mayiga talina lwakwata kazindaalo n'atasekereza oba ewaabwe tebabagambako omusajja omukulu tasekaseka ati oseka ki buli kimu kyonna n'asekaseka yogera bwogeza ebintu byonna biba tebiri mu magezi otambula ogende kati tugende ku nsonga kati okusooka byonna njagala mbabulire ku nsonga eno eya Buganda okubeera nga tebagitadde mu kyapa ekyo kweganga ekigambo Buganda kye batataddeemu naye yo Buganda mweri kubanga ettaka mweri bandisazeewo ekituli ne balekawo ebbanga eri ne balyoka batandika okwetyoboola nga bwe baagala mu maaso ga Katonda n'ensi yonna naye ekikulu ekisinga okuleeta omutawaana kyekyo ekyokuteekako Buganda amannya agatali go ate n'ekirala kyekyokusala ku kyapa kya Buganda ne basalako ebitundu nga babikuba eno nga babikuba eri nga babyawulamu nga bakola ebirala byonna ekisooka ekikulu nti Buganda yatuwa nnamba Katonda era tugyagala nnamba kubanga ne bwalizingako ensi tugenda gimudiza nga nnamba tetugenda mugamba nti Abanyarwanda bajja wano simanyi abatuusi na biki ebyo ne basalaasala n'abalundi n'abalala bonna ababeekwesa emmengo ti ne bajja basalaasala mu kintu mugundi mu busika bwaffe bwatuwa ensonga enkulu eri bweti nti kati wano abantu bwe babanga balwanirira ekintu kino abantu abamu bagamba nti abalala babyagala nnyo baagala nnyo politics no tulwanirira obusika bwaffe Katonda kati bwakomawo enkya nga atubuuza nti ne bwabeera mwana muto n'ow'emyaka 3 n'ena n'omukwata n'omutwala ku ssomero n'omuwa akatambaala nti kano kakwesiimuza okalabye nti n'atuuka wali oli n'agaani nkakujjaka nedda maama yakampadde akatambaala kange tayinza kata paka lwakomawo n'akakwasaani maama nti n'akatambaala nkakuumye naye tayinza Katonda bba wattaka ne mulyoka muddawo ne mutunula butunuzi buno obusika bwaffe buli mu pulaani ya Katonda ku Baganda bonna bayagala okuleeta mu nsi nga ffe tuli ku ettaka si lyaffe titulikuume tiryaffe lya bwebange yes lyaffe tusobola okugana lya bwebange naye ate waliwo ekyo mu maaso ga Katonda waffe essaawa yonna alyetaaga okuteekamu Abaganda abalala era bazaalibwa era bajja kuzaalibwa okutuusayo bwalisalawo kakati kino kituuse gye kigenda kale bwe tuba nga twogera ku nsonga eno nga tugitakabanira tetutegeeza nti twagala nze mbere na mayiro 10 oba nkole nti oba biki ng'abantu abamu bwe bakola ogwo omululu ogw'ekigundi ogw'ekijega okitegere mayiro engundi 10 bwe simanyi yaani eno eka 10 ogenda zikola ki azimbye olubuto olwenkana eri obugulu bumuswakudde yenna n'aleba edda alinga 9 kyokka agamba nti nagyo ekyasebusa kyokka agamba nti ayagala mayiro gundi eka 10 ogenda zikoza ki ate nga n'okukaddiwa akaddiye kubanga ne bwonoga nti obirekedde baana bakagwa babirina n'abaana bwe babirina saawuliramu nti bagenda nakugira nanka ne bwe bamuziika baagala kutondawo ebintu by'ensi bireke beemazaamu muyige ebintu bababuuliridde bantu mmwe kati tugende ku nsonga ey'okusalako ekitundu ey'okugyamu erinnya ne bagamba nti no baagadde bwe bati okulijjamu tebyagala kukola bwe bityo nga mudde ebbali amukolaakola biki waaliwo olukiiko wadde nga Bungereza yokka ye yateesa era ye yakola endagaano zonna Abaganda baalinga bakaayana
naye nga be bakayana ennyo eddoboozi eddene kubanga n'ebitabo ebimu eby'ebyafaayo ebya East Africa bigamba nti abantu bonna bagamba twalinga tuwulira Abaganda bye bakola n'abali Kenya n'abali Tanzania twalinga ffe tuwulira biri ebiri e Buganda bye bakola. Kati ate abantu abamu mu kintu Abaganda kye baakola ekyali kigezaako okulwanirira n'okulaga abeeru nti nno ffenna tetuli wano kubeera wano kujogebwa ate kati abaddugavu bennyini be bali mu kukirwanyisa. Ekintu ekyandiyambye n'abaana baabwe bennyini era naffe mujegawalira mu diguli ya waggulu. Abantu bababuulidde ebitabo biwandiikibbwa kati na intaneti weeziri okubuulira omwana w'omuddugavu kiki ekimugendako mu maaso naye era oli asigala akyajegawala. Kaakati ekintu kiri bwe kiti nti nno abeeru bwe bajja Abaganda abantu abamu balina endowooza eyo era n'abamu ne kufa bamutwalwawo nga tugirowooza endowooza eyo kubanga ebintu bino byetaaga biseera kyonna n'obeera ng'oyiga era ng'onoonyereza ng'owuliriza ng'osoma n'ebyo byonna ebirala ebigenderako. Naye kwegamba nti twalowoozanga nti Buganda bwe yalinga ekola byekola ng'amawanga amalala gasirise. Amawanga agamu buli wawabangawo ekigenda mu maaso go nga gasituka nga gagenda ew'omulabe nga gagamba nti ffe tujja kubeera bawulize. Era abamu bwe batyo baakola ku Bangereza abalala baga nti abamu nedda gana amawanga agamu nga go tegalina kye gakola nedda agamu gasituka nga ne gagenda ne gagamba nti ffe tujja kuba bawulize tetujja kubeera nga bali Abaganda. Baakikola ku beeru nga baakola ebyamawanga musonyiweko baakikola ku Obote ng'akubye olubiri ng'amaze oddukuba n'awamba n'asula constitution eya 62 ssemateeka. Baakikola ku Amini ngazze baasukanga ne bagenda mu State House. Baakikola ne Museveni ngazze nga bagenda ne bagamba nti ffe tujja kukkiriziganya tujja kukola bye mwagala. Era bwe batyo bwe baafunanga n'ebifo mu zi gavumenti ezo kwe baagamba nga ffe twagala batuyingizeemu naffe tubeere nga tukola ki tuli mu byabufuzi. Kati olw'okubanga okulwanirira kaŋŋamba obwetowaze tebaabiringamu bwe byajjanga nga bikyuse nga bo bagenda mu State House nga basanga aliyo nga baga tuli mu kintu kino. Kati ng'olwo babasuubiza tujja bawa kino kale tujja bawa kiri nga batwalayo n'ebibeeraliikiriza twagala kino twagala kiri mu mbeera efaanana bwetyo. Kaakati njagala tuddeko emabega. Waliwo abantu abamu abagenda ne bagamba nti omanyi Buganda yatandika n'amasaza 3 mwe mulaba eggwanga erifaanana bwe litiyinza okutandika n'amasaza 3. Bana temwebaka nnyo ate nammwe emboleera. Temwebaka nnyo temubuuze bakadde bammwe kyetuva tugamba abantu abakulu. Kati waliwo abantu abajja ne bagamba mbu omulembe guno gw'abavubuka be batukulembera. Ekyo kikafuwe kubanga Mukama Katonda takyogerangako bw'atyo. Yakola ebintu bino yabiwa enkozesa yaabyo. Yagamba nti abakulu be bakulembera abato. Era n'akyogera ekyo ate nayogerako na kino nti abazadde be bakulembera abaana. Kwegamba nti mukadde we ne bw'obeera nga gw'omuliisa ng'akaddiye nga gw'omunaaza nga gw'omukyusa n'engoye ku buliri w'atudde ye mukulembezeewo. Lwaki? Kubanga Mukama bwe yagamba. Tekikoma eri nti kubanga bw'okula kati ye Abaganda bamanyi okukyogera ekyo nti omwana bw'okula ataafuuka mukaddewo naye ebyo bibeera byakwogera bwogezi. Bw'aba takyasobolera ddala ne bw'aba ani yenna osobola okubeera ng'ate gw'omulabirira naye Mukama Katonda kyagamba kyova alaga nti oteekwa omuwa ekitiibwa. Tagamba nti bw'alikaddewo olwo kirekeraawo. Oteekwa omuwa ekitiibwa ekiseera kyonna. Kale kyetuva tugamba nti abazadde mwandibadde mubuulirira abaana bano ku bintu bino. Buganda yalinga ziddala. Era mwebaze Katonda ku lw'abazadde abamu ababadde babuulira abaana baabwe ebintu ebyo. Ng'etuukira ddala era n'etuuka e Naivasha mu Kenya. N'ekkirira eri mu Tanzania n'etwala Bukoba. Ebyo mu byafaayo bisoma binoolaba. Kubanga era Buganda yennyini yagamba nti abaagala okuyingira mu Buganda baggala lino ekkubo eriyita egundi eno mu buvanjuba ne baga nti abaagala okuyingira bayite eri ku nnyanja. Kakati bandibaga era nga babalindira eri obusukka nnyanja. Tebabayindiranga eno ku lukalu nga nti mala kusala nnyanja nga babalindira eri kubanga ekitundu kyonna kyali kya Buganda era boogererayo Luganda. Kaakati abantu bajjanga n'eno ku ludda olwa bugwanjuba era nga Buganda egenda n'eyingira e Congo. Ebyo n'abeeru bennyini bajja biwandiike mu bitabo munoonyereze ebitabo musome kubanga nze bwe nkubuulira kino kye nkubuulira genda okinoonye nkubuulira mazima.
mu Kenya eri abaluya bo boogera nti emyaka 5 emabega bajja batambula okuva waggulu waliwo gundi ekitundu kimu ekyo ky'abaluya ne baga nti wano kubanga abaluya balimu ebika ndoza nga 3 ebika byabwe okuli n'abaki n'abaluuli n'abanyala abali erudde eyo kati ne bagamba nti nno ffe bwe twajja no twasangawo Bwakabaka bwa Buganda ebyo nno ne ku internet bibadde biwandiikako nga babiwandiikako kati waliwo n'eggwanga eryasigala eyo era lyambala nga bwe twogera nga bwe tukola nga nalyo likola bwe lutyo libayita eryabawangu simanyi wanga era liri mu Kenya munda kati bibina muteekwa okubimanya mumanye Buganda bwe yali obugazi bwayo n'embeera yayo bwe yabeera kaakati abantu bajjanga ne beesenza ngera bwe mukiraba kati bwe kiri kati ne baagala okwesenza ne baagala n'okutwala n'akasembayo omanye abantu balina embeera ne mu buntu ojja kiraba bw'onoobeera nga gw'ogabiranga abantu ebintu ojja kulaba nga gwe mwangu w'okusaba nga bwe bakusaba abantu kyonna ky'olinawo owaayo abantu ojja kubalaba nga buli kiseera bajjanga gy'oli ate bajja kusaba paka lwe banaalaba nga n'okutusaba n'akusaba obulamu bwo bwennyini nabwo buleete kubanga ojja kugenda olaba ne ku Yesu ojja kulaba abawadde emmere abaliisizza ababuuliridde abawadde amagezi azuukizza abafu avumudde abalwadde akoze atya ne bagamba nedda kaakati komerera n'ekisembayo kyonna era bakiwaggwe kati kyova olaba nti nno ekisa kya Buganda so nga ate Mukama bw'atyo bw'ayogera sigamba nti nno ekisa kyaffe ku bwaffe naye Mukama bw'atyo bwe yayogera waaliwo abantu abaatambulira wano abaali bamanyi okukwata amateeka ga Katonda era ky'obuvuliya Ssekabaka Muteesa kyatubuulira n'agamba nti ensi yaffe kye yagamba yonna abakyala b'e Bungereza Victoria mu bbaluwa gye yamuwandiikira mu 85 mu 1885 ndowooza 75 nsonyiwaako mu 1875 kuba 84 ndowooza wajjira omukono mu ngabo kaakati n'amugamba nti ffe ensi yaffe tugitambuliza ku mazima efugibwa mazima kale mu bantu abo be mbadde njogerako bannaffe abaatusooka nti baamanya nnyo okulaba obutonde bwaffe engeri gye bulimu era ne bagoberera ne bagezaako okugoberera ebintu ebyo nga Katonda bw'abirambika na buli kati Katonda tatulambikangako nti nno nti tutandikire mu kugamba abantu nti nno nti omuntu azze agambye nti oba alina obuzibu oba baddugise gye babeera enjala oba baki nti mubagobe bagende nga kati bwe tulaba ensi nnyingi nnyo bwe zikola naye mpozzi kye tutalabako kye bakola kwe kukwata abantu ne babagamba ne muddeeyo ewammwe kubanga ekyo tukiraba ne mu Bayibuli nga babagamba nti bwe batandika okutabula ennyo kati nga kye tulaba empisa zikyuse buli kimu kyakusikamugwa kusaddaaka abaana kulya bafu kukola biki ebyo byonna abantu kugenda ku bimansulo naye ebintu ebirala byonna ebitasaana ate binyiza Mukama ate buvunaanyizibwa bwammwe awo okugamba abantu nti bannange mutulabyeko nnyo kakati tutandika ate okutereeza empisa kubanga obuvunaanyizibwa obw'ebintu byonna ebigenda mu maaso ku busika buno Katonda bwe yatuwa obw'eggwanga lyaffe Buganda buli ku ffe eri Mukama Katonda kale n'olw'ensonga eyo muba muyina obuvunaanyizibwa obwo bukitereeza naye mu biseera biri era ne mu biseera bino ng'Abaganda babadde bagoberera ekintu ekyo ng'abantu bwe bajja babaaniriza obuwangwa nga bwe bubadde ebyo byonna ebintu abantu babadde babiwulira nga nti omuntu bamuwa ne waabeera nti beera awo ku ttaka olimira awo okola eki era ne baba nga bakyogerako bo bagamba nti Uganda yesinga okwaniriza abantu naye ng'ekyo bonna bakimanyi nti no bakiraba Buganda nti omuntu tebaagala ajje mu nsi abeere nga talina kyalya batandika okubeerawo nga babungeetana okuggyako ebiseera bino nga Republic yeefuga byebyo ebintu ebikolebwa kubanga abantu abaliwo baagala tebalina bulungi bwonna bwe baagaliza muntu yenna kati abantu bwe bagenda ne bakuŋŋaana ne bajja ate bwe batufulanga akafo nga batuulaawo nga baagala okukola gundi bakolawo nti ono yatukulembera kati nga bagamba nti ffe tuli ggwanga bino biki bwe bate mu bifo ebyenjawulo kati Abaganda ne batandika okugenda nga bawamba ettaka eryo abantu lye baali babaddeko kubanga batandika n'okwagala nti bye bakubuulira mbu gaali masaza 3 kati bagenda okulaba nga
ndozo okugamba nti balina ddala engeri gye bakwatamu ekintu ng'Abaganda kubanga bwe bamala okutwala ebitundu ebyo ng'Abaganda bali mu bitundu ebyo batandika obbabonyaabonya nga babafuula abatali mu nsi yaabwe nga babayisa bubi nga bw'onoolaba kati ebigenda mu gundi bayitayo ti Kyankwanzi mu bitundu by'ekibuga ebimu eyo awalala ne Gomba. Abantu bazze ne basengayo kakati ate Abaganda babatemera emmere yaabwe bababonyaabonya babeewerera n'ebintu bifaanana bwe bityo. Kati era ne luli embeera bwetyo bwe yali kati ne batandika okugenda Abaganda nga bagira ki nga bajjawo abantu abo nga babagoba nga babalwanyisa okuddayo okutereeza eggwanga lyabwe. Ate era lyonna tebaalimalaayo. Ekyo tekyali gamba nti no bagenda kuwamba, bagenda kweddiza bifo byabwe, reclaim, okuddamu okuzaawo Obuganda. Naye era ekyo tebakiteeka te ku nsi ku mawanga gaali gatabaleeseeko gundi ate nago ne gagejja oluvannyuma naye nga Buganda yali ekomawala. Ekyo kyo tuteeka okukijjukira n'okukimanya. Kaakati Abazungu bagenda okujjira era entalo ezo zaali zigenda mu maaso wakati wa Bunyoro Kitala ne Buganda. Kati Abazungu bwe bajjira byonna bigenda mu maaso, Abaganda ne babeera nga basigaza bwe baali bakola Nankani maapu ey'Olukumi ne basigaza gundi eyo. Ate waliwo n'ettaka erimu era libaabaddiza Abanyoro kubanga baali baziikako nga kuliko ebijja byabwe bingi ate eby'abakungu ne babibaddiza. Kati ne balyoka bakola ki? Ne batwala ekitundu kyabwe ekyo kyali kya Buganda okuva mu ntandikwa kubanga era bulijjo na buli kati kirimu Abaganda. Ekyo ekya Bugangayizi ne gundi ne ekitundu ekyo ekya Buyaga ne Bugangayizi ag'amasaza abiri. Kaakati naye nga ekikulu ekiri ku kino bagamba nti Abaganda be baagendanga nga bawamba ebintu by'abandi nga beegaziya nga bakola ki. Bwe baba nga Abaganda be baagendanga okugaziya amawanga gaabwe, ekyo n'abakulu baakyogeranga ne bagamba nti ate lwaki Bunyoro yeeyitibwa Bunyoro Kitala Empire. Eyo baagiwandiikako ebitabo bingi n'Abanyoro bennyini babiwandiika. Tetwagala kussaawo nkuubagana wakati naye tulinza kusisinkana mu mazima wokka kubanga ebintu biriko ne we biragira nti kino okiraga omuntu kino kyali bwe kiti ne bwe kiti ng'okimulaga. Kwegamba nti abazadde muteekwa okuva ku gundi ku butuuliro kambageni muve ku butuuliro bwammwe kwe mutudde mutandike okuteekateeka abantu okumanya ebyafaayo byabwe kubanga ejjoogo n'okuyiikiriza nga bwe bisobola okubeera mu bantu bwe bisobola n'okubeera mu mawanga ate tebikoma ate bigenda nnyo ku bantu abatakuze eki abateetegese abatalina kwerinda. Okwerinda okusinga okuba okukulu ye muntu okumanya kubanga omuntu kyangu okusikako ekintu ng'obwongo bwo tebukitunuddeeko nga ggwe wennyini tokitadde mu bwongo obwo okubeera ng'okitegeera naye bw'okimanya nti kikyo era ng'omanyi nti oteekwa okukikuuma kizibu n'omuntu okujja n'akukisikako amangu. Kakati kyova olaba nga eyagaanira okutuula mu kifo ky'obwakatikkiro ali omwo agenda n'amasuuti ge n'abalabala n'adda muno n'adda muli kubanga siraba kirala kyakola nze bwe bamuteeka kazindalo mu maaso n'agwa eri n'antyeteemuka n'aseka ku nsonga enkulu ng'eno. Ensonga ey'egundi ey'ettaka nayo erina kyesesa ng'oseka ki? Ate buli kiseera bw'ajja nti nze ebyo sandi byeraliikiridde nze ebyo sandi bifuddeko nze ebyo sibirowoozaako nze ebyo temubifaako mwe mulime mmwanyi. Kakati abaasoma ku katabo ka Animal Farm ng'Abazungu bakulaga bwe bakwata abaddu ne batambuza okusimanyi oba bo baasomera mu masomero ki yagamba nti all we have to do is work harder. Yoyo omugundi embalaasi gye yagambanga kubanga yali ensolo ennene mu Nankani mu ssamba n'eryoke bagamba mugundi mu kitundu kyonna ng'ekyo ekyokulima n'okulunda n'agamba nti ffe tukole bukozi kubanga muli baddu ne bagamba mukole bukozi kati okola obukozi kuyambye ekyama tubagenze n'ebweru. Olukoma we yajja ne ssente nnyingi oli omukazi yazimba ennyumba y'okuva e Bungereza n'agiteekako ne geeti n'agiteekako buli kimu aleeta ebintu byateekemu agamba nti bwe naagira nga nzirayo ewaffe bali baagikwata bukwasi ne bagamba tubitutte byonna ate tolina kyogenda tukola. All we need to do is to work harder. Ebyo nga Mayiga byagamba abantu. Ate oluusi ebintu ng'ebyo bimu asirisa asinga. Ekyo kye bagamba nti nno wansanyusizza nnyo okutuusa bw'atandise okwogera. Kati waliwo olukwe lw'abeeru olw'okukendeeza omuwendo gw'abantu.
nekyo katukyogereko kingi nnyo ku mikutu era atannakimanya simanyi oba olina kyonna ky'omanyi abantu bonna bakyogerako n'abeeru bennyini bavayo ne bakyogerako abaddugavu bakyokeddeko nnyo ku mikutu egy'enjawulo kati naye ogenda n'olaba nga obutego bungi obwategebwa nga okwo kwe kuli n'ekyokugenda nga basalaasala ensalo empya ze baakolanga mu buli kitundu byonna ebyensi kati ne bakwata abantu abo ne babasalira mu kitundu mugundi ne babasibira mu nsalo zino ng'eggwanga ettonde balyawuddemu ekitundu bakisibidde eno ekitundu bakisalidde eri kati ebyo ne bireeta amawanga ago okukaayananga ekyo kibeera buli wamu mu bantu abo baawukanibwa mu mbeera ezo ekyo nakyo kiri awo kwegamba ate ne walyoka wabaawo we baagendanga ne balekanga basiikuddewo fitina mu ngeri yogga nti katulekewo kino ekijja okuleeta bano okufuna obuyoogaano kubanga abazungu bennyini baagenda okuva ano nga bamaze okukwata oyo obote waabwe naye abasajja abamu babeera basajja kwega n'otuulaawo gwe nga balala be bakuwa amateeka naye n'otabaako olunaku lwonna lweweefiire lweweewulira naawe n'ogamba nti leero nange kanstukemu n'okaddiira mu ekyo nga tofukamirangako ebbalibbali n'osaba katonda n'ogansaasira kwega kintu kyakyewuunyo nnyo kubanga omuntu bw'abeera omuvubuka oba olina by'oyagala bingi kati bw'otunula emabega nze ngenda n'endowooza kale nga ku obote n'amini gye yafiira simanyi mu 8 n'obote ne Museveni gy'atuuse bw'otunuulira obulamu bwo bannange olaba nga kiki emmere ogiridde enva oziridde ombiwuuse omwenge oba okwagala bakazi obaha kati olwo kiki omubiri gwennyini gw'obadde okolera gw'otuusaako ebingi kati gukaddiye olwo ensigo ziruwa kakati ezimeze ku mubiri ogusebejje oguserebezze simanyi babiyita bati twogeramu n'ennimu engenya oluusi n'oluusi kaakati n'olyoka olaba nti abeeru baakola obutego bwabwe obwo obw'okulaba nti buli bw'obava bo badda buzza emabega ne balekayo ki ne batandika okuteekawo engeri abantu we banaatandika ogundi okusoowagana ate bo bennyini bayinza okujja ne bakuba n'emmanduso ne babaako we batandikira naye ng'ekikulu kiri bwe kiti nti waliwo eno rediyo y'Abaganda ku mukutu gwa YouTube nze kye nategeddeko nti yagenze neraba abakyoli nga bagira nankani balwanagana n'abalaalo bamaze ebbanga nga balina obuzibu obwo bw'abalaalo bwe babatwalira abangi ennyo ne batwala ente kati omukutu gwagenze ne gukuŋŋaanya ku kintu ekyo abantu bamanye obuzibu bwe balina kubanga n'omutaana gw'abalaalo teguli mu bakyoli bokka guli mu bitundu ebyenjawulo byonna ebya Buganda n'ebyekipoli kya Uganda kati kyova olabira nti ekipooli abantu abamu bayinza okutula ne balowooza nti nno bo bawangulira mu busirise oba mu kusirika oba okuga nti abo Abaganda be babi naye bagenda mu buli kitundu ate nekye batannagendamu neeyewa mwe bajja kgendayo kubanga abalaalo bennyini tetumanyi baavaawa nabaki mu kumanyira ddala naye baliko amanyi agabasindika mu mugongo gwabwe sigamba nti banoonya we baweera we baliriza nte zaabwe maama n'osituka n'ova ebulaalo yeegwa yonna n'olyoka otindigga olugendo nti nnoonya mmere ya nte n'oyambuka mwakyoli kakati ate ne weebuuza nti era ŋŋoyo kigenda kitya ate mu bitundu biri ebyabateeso n'ebyabakituulira nti ye Kalamojja baabayingirira dda ensonga yo naye eteekwa okutunulibwamu ate n'ekirala nti nno nze ndowooza nti nno kye kiseera osanga amawanga 15 agaatuula mu kusookera ddala nga Uganda etandikibwawo kyekiseera gatandika okutunula mu nsonga zino buli limu nga kye ligenderera kwekola ki kwe kuyimiriramu mu butengerere nga bwe lyayingira mu kintu kino kakati wano mbadde njagala kwogerako katono kubanga nabadde ngambye nti twali tugaye nti no tujja kwogerayo katono nti kubanga mbadde seetegekedde kubawa gundi eyo n'olwekyo sikuŋŋaanyiza bulungi points kuzibawa nga
nteeketeeke bulungi naye kwe gatukyogereko katono mbadde njagala twogere ku referendum eyakolebwa kubanga oluvannyuma bwe bamala okugira nankani abo emitagalimbe egyo gyonna gye baakola ne baagala baali baagadde okulowooza nti bwe banaakwata amasaza ago aga Buganda ne bagawa Bunyoro nga bwe baateekawo mbwagawa amasaza mujja gakubirako gundi mujja kakubirako akalulu waawalala gye baakikola ekyo mu nsi yonna mbabuulidde nti buli wamu wonna baasaliranga amawanga eno n'eri n'abasaami abamu bali mu Uganda abalala bali Kenya wa gye baakubira akalulu era okujjako mpozi era kye baakola baakwata ekitundu kubanga baali bakoze Uganda ng'egenda n'etuuka e Naivasha ne bagikyusa oluvannyuma ne bagisalako ekitundu kubanga baalowooza nti abantu abo bonna bajja kusigala nga bayitibwa nti Baganda oba Baganda bali Abaganda bali eri oba bajja kukola batya ne bagamba nedda bano tubaleke eno nga bali bokka bali tubasalira eri e Kenya. Kaakati referendum eno bwekolebwa baali bagenda okugikola baasooka bwe baateesaako nga bagandi bagenda okukola Uganda ne bateekamu ekyo ekintu nti kijja kubeera bwe kityo oluvannyuma nti bajja baakikola gundi nga tennabaawo ndowooza babagamba bba Banyorobo ku bwabwe naye kati Obote olwagenda olwawa nga tannaba kuwamba bali bamanyi nti eyo ejja okuba emmanduso yaabwe balyoke bafune bwe balumba Buganda basobole okugijjako federo bagiteeke mu kipooli bawere n'Obwakabaka. Ensonga yaabwe enkulu ekyo nakibategeeza tebaagala Bwakabaka buli wansi wa Katonda. Obwakabaka bwa mirundi ebiri mu nsi. Waliwo Obwakabaka bwa Katonda n'Obwakabaka bwa Sitaani. Ezo gundi ezo simanyi Republic Democracy biki ebyo. Kubanga gweteebereza bw'obeera musajja ng'oli mu makaago ne walyoka wajjawo omuntu n'akugamba nti agenda kukuyigiriza okukola ki okufuga amakaago kyokka nakuyigiriza atambulage nungwe kale ntegedde weeraba ebbayi banne tunaabawuliza omukyala tebamukwata bwe batyo omwana tebamukwata bwe batyo eyo tekubeera kufuga amaka aba democracy babali mu nnyindo essaawa yonna buli kyemukola eyo dissident oyo si democracy tabeera bwati kwegamba muweyo enfuga ye gye yaleeta eya Democracy Republic n'oyo kutwala tugende abikozesa kukufuga nga yeefuula mbu lunaku totereezezza nga bw'ajja n'atekola entalo nti democracy mulungi nnyo democracy ate bannanga baddugavu muzuukuke nkubulidde oli musajja olina mukazi wo olinajja n'akubulira olya naye ddi munywa naye ddi abaana bo beebaka ddi buli kimu yakikubulira kubanga kiki Katonda yateeka tetulina kintu kyonna kye twetaaga mu bulamu buno obw'ensi eno Katonda kyataatuwa obukulembeze yabutuwa nga buli muffe n'agamba n'okugamba nti temulondanga ebyo byonna ebintu byakumenya mateeka mbulambongo yabiki yabagamba nti temulondanga atali muganda wammwe okubakulembera kati mumenya amateeka ge buli lunaku mwaleeta ba Museveni mwaleeta baani simanyi akina butafiire byaba bitya ebyo byonna bimenya amateeka ga Mukama mukigezeeko mutuukirize amateeka ge nga mubonyeebonye mutuukirize ku mateeka ge ate mulaba enjawulo lwaki bo bano bagundi bano simanyi Republic Democracy bwesawe ne babaleetera abantu bansi ndala ate ne bakubuulira nga bakubuulira ekigendererwa kyabwe nti Omuganda talifuga wano bakibagamba ne mulowooza nti basaaga baga nti Omuganda talifugawo wano nga kye bategeeza nti Abaganda tetwagala mufugibwe Baganda bannammwe kubanga mujja kubanga mufuuse ekintu ekyo nga Mukama bw'akyagala Katonda nga bw'ekiteekateeka bo balina kubeera nga babawabya essaawa yonna kati nno kyeva bategeka okukola referendum eyo kati naye nga bagenda ogikola referendum eyo referendum eyabo abatamanyi bulungi oba batabigoberera nnyo ebyo eby'Olungereza tebirina nsonga naye bwe babireeta nga babitutaddemu kirungi ne tumanya ke kalulu akakubibwa simanyi abalala bakayita kaakakungo simanyi bakayita katya naye nga kaliko ensonga nga kansonga ne bagamba nti twagala oba gana amasaza gagendewe gati ti abantu b'omu kitundu bakuba akalulu ako ke bayita aka referendum kati nga tebannabakakuba
Obote yassaawo okusooka byonna bwe baali mu lukiiko Buganda yagaana okukuba akalulu ako ne baga nti temuyina nsonga bakubisa akalulu ku ttaka lyaffe. Abataka ndowooza ekyo kankibabuulira oluvannyuma. Kati Obote yassaawo etteeka n'agamba nti abantu abateetaba mu kulonda kwa 61 ne 62 tebakkirizibwa kulonda. Akalulu kaakubibwa abo bokka abali e Bugangayizi ne Buyaga bokka be baakuba nga bagamba nti abateetaba mu kulonda kwa 61 ne 62 tebakkirizibwa kulonda. Amagye gaaliyo n'ebyo byonna ngera bwe mbiraba ebiseera bino. Ensonga yali bweti nti mu 61 ne 62 Kabaka ng'ateekateeka eggwanga lye mu ngeri y'okugenda mu biseera bya independence yabagamba nti tusooke tube nga ekigamba ki nti tusooke tufune independence tulyoke tulonde. Kati bali nga baga musooka kulonda. Kaakati kyova olaba nti nno Abakatuliki abo ab'ekyaki ne bagamba Ben Kiwanuka nti wamma ggwe weesimbewo biki ebyo n'ebirala ebigenderako. Kati Abakatuliki baakola omutawaana ekyo mujja kijjukira ebiseera byonna kuba ne Mukama Katonda takikkiriza toyawula mu butonde bwe. Kyeyagatta tokyawula. Baakola ekyo bo ne bagamba nti nno abantu bagende balonde. Kati waaliwo Abaganda abamu abaagoberera okubulirwa kwabwe okw'omu ddiini ne bagenda beetaba mu kalulu. Kati naye Abaganda abasinga obungi baali ku ludda lwa Kabaka waabwe ne bagaana okwetaba mu kalulu. Kati ono ajja agamba nti abateetaba mu kalulu ako ak'abantu abajeemera Kabaka kwega abateetaba mu ekyo Abazungu kye baateekawo bamale batwale Ben Kiwanuka bamulonde biki nti abataakiyingiramu nga Abaganda basinga tebaakiyingiramu nti abo tebagenda kwetaba mu kalulu kano aka referendum ke baali bategese. Kaakati okulonda kennyini kwali kwa kubba bululu. Era naye ate ekyo ne bwe batakibagamba kubanga tewali kalulu kaali kakubiddwa mu kipooli kya Uganda wadda obwo bwa Ben Kiwanuka bwe yatuulamu bwe baakola obwo bwa Bakatuliki na baki tewali kalulu konna kaali kakubiddwa ne katabbiwa. Era wano ojja omwawule Father Grimes yabiwandiika mu kitabu weekiri buli ayagala agenda n'akigula wonnaku gundi eno ku Amazon oba gwa n'akisoma yagamba nti obululu bwabbibwa nnyo n'agamba nti Buganda yawangulira waggulu nnyo nga teyeetaaga kuteekebwako ki kubanga abantu bwe mugamba ndi mugenda kukola omukago abantu abamu tebamanyi mukago ogwo ngeri gye gutambulamu. Mugenda ne mugenda mu kulonda buli bwe bagenda kulonda bagenda bokka. Naye kati bwe mugenda ne muwangula obululu nga baga nti obululu bwe buti bwe bukola gavumenti. Kati bwe mugenda ndi bululu bumeka nti kasita mufuna 52 oba 51 afunye 51 ng'akola gavumenti. Kati bo kye bakola nga gwe bakuwa 346 naye kwega nga towezezza eri 51 ku 100 okusobola okugenda okola gavumenti. Kati ng'oli omulala ayinayo naye 2 kati nga baga ni mukola omukago UPC ne Buganda mukole gavumenti. Kati oli bw'aleeterera 18 alye naawe n'ogattako zino ezizo nga mulyoka mukola ki ng'olwo bakusibako empeekera nti alina okubeera naawe. Kati ekyo Father Grimes yejja n'agamba nti baababbira obululu Buganda yali ewangulidde nga ku 7 oba n'omusobyo. Kati bali Abangereza ne babba obululu. Kati kyovula nti kyali kingi nnyo nti abawula abamu ne basiba ebyabwe ne bagenda. Kati nno kyenjagala okulaga nti tewali kalulu kaddi akaali akagondi kana akabaakuba mugundi mu 8 emmundu neyakaawo ekiseera kyonna abantu bonna ne beekukuma bwekukumi baga nti ate kati bulange kale tewaba bwogera tewali yabyogera Obote ayiseemu simanyani
non-opposed oboterira abantu bagifula na ngombe oyise mwana unopposed oboterira ne kibeera nga kyonna kibeera kya bubbi bonna bali babikolamu ne Besigye yayogera wano jjo n'agamba nti tewali kalulu konna ke baali bawangudde akayenaali naye ng'ekyo kiraba bulabi toyinza kukwata abantu n'obakuba migga abantu abakulu ate n'ogenda n'obagaa nti ate kaakati mu kuba akalulu ate nti ate bakwawangule tebiriiyo ebyo kwegamba nti nno nsonga ya munankola ki nina ebyuma kati ne bakola ki bwe bakuba akalulu ako ne bakabba nga bwe basobola amasirikale babaleese ne Abaganda bayimbudde abaabwe era ne Kabaka yagendayo okusobola okukuuma abantu be ekiseera ekyo era n'Abaganda abalala bagendayo nabo okukuuma abantu baabwe Royal Guard yaliyo naye ne babubba obululu kati gye kyaggweera nga bo bakwata bye baayagala okugamba nti bye bivuddemu nga babitwalira Kabaka kubanga yali ateekwa okussaako omukono kubanga yali pulezidenti w'ekipooli ate njagala mbategeeze n'ekintu ekirala badde tebamanyi Kabaka tagendangako kunoonya kugamba nti abeere pulezidenti w'ekipooli naye Abaganda babagamba nti ebyo ebyokugatta mugatta na biki ebyo byonna era ensonga lwaki baali bataddewo ne federo eyo emu ku zo nga babagamba nti ffe Kabaka waffe ewaggulu we wabeerayo Katonda yekka tetubeerako na mulala yenna muli waggulu nti oba mujja kuleeta pulezidenti omulala mumuteekewo kati bali kwe kugamba nti kale yabeere pulezidenti naye ate bw'anaagiranga nga bakyusanga obukulu biki kati Abaganda kubaga ntujja kukola bwe tuti kawayitewo emyaka 4 anti gy'anaabeera pulezidenti giyitewo egyo emyaka 4 okuva mu 62 tiwayitewo emyaka 4 kati 66 gwe gwali omwaka gw'okkuba akalulu ak'okulaba oba ekintu kinaasoboka oba tekiisoboke naye ebiseera ebisinga obungi Abaganda bandibadde ekintu bakivaamu kubanga baali babagambye nti awo simanyi bajja kuba bakyusa gundi naye bagandi katulabe engeri gye kinaatandikamu endagaano yaabwe yennamirembe gye byaggweera nga bamaze okukuba akalulu kaabwe aka referendum nga bali ng'oyo Obote akwata ebipapula nga abireetera mbuno ebivuddemu nga abireetera Kabaka mbu abiseeko omukono Kabaka nga muganze siyinza kussa mukono ku byondeetera byaki bino siyinza kussa mukono ku kintu kya kugaba ttaka lya Buganda era n'akigandira dda nno n'akitegeera okuva awo n'okweyongerayo byonna ebyakolebwa tebyali mu mateeka kubanga ajjukira nti ate bagenda okukola ebyo n'okubyogera byonna nga Buganda erina gye bayita semi-autonomous status nga erina ekitundu ekyo ekyokubeera nga yeefugayo kakati be bagamba mbu ate ne Kabaka bye yakola oluvannyuma Ssekabaka Muteesa nti okugoba Obote okubagamba ni mujje gavumenti yammwe eno nti byali semi-autonomous oyinza okuyimirira ano ng'ondi nammwe naye semi-autonomous esobola omugamba nti nno vva wano ekyo tekyaliko busobozi bwonna ate kakati ebyo semi-autonomous byakwogera ku mateeka gaabwe naye amateeka gaabwe benyini tebagaagala benyini tebagakkiriza benyini tebagagonda benyini tebagatuukiriza kwega bya bulimba awo omanyira ekintu ekituufu n'ekitali newo Obwakabaka bwabwe gye butunudde ebyafaayo bigamba nti abaawula abeeru bajja ne boogera n'Abaganda abamu ne babawa amagezi nti ebyo temubiwabudde tebirina makulu tebikoleddwa mu mateeka era temulina wantu wonna we bayinza bitwala oli n'abikaayanirako naye bano olw'okwagala okukakawo nga balinda emigigi egitamanyi n'abazadde abanafu abatayogera na baana baabwe kwegamba nti mulekere abaana obuvunaanyizibwa n'ebintu ebitambula naye nga tebalina kye babimanyiko ne bagaa nti tujja bireetanga bwe tunaayagaliranga kaakati nga bwe mbategeezezza abantu abamu bagambye nti okwogera ku nsonga y'abalaalo Abaganda abamu okugamba nti nobogere ku nsango y'abalaalo bano kyekibanyiizizza ne balyoka batandika nga bwe bakolanga bulijjo nti babonereze Buganda bagitiise bagiteeke mu bintu ebifaanana bwe bityo naye ffe twekutte ku Mukama Katonda eyatonda ensi n'eggulu ne byonna ebirimu ate namwe mumanyi nti gyali kubanga ne gwe mukolera naye ababuulira nti gyali
Tabanyi tekagendera bwerere. Naye tugambye ngenda kuyita mu bwangu. Kamba buli ekyo nabadde njagala obbagamba luli abataka kye baagamba. Abataka baavayo ne bagamba nti olw'okubanga amawanga ageegattira mu kipoli kya Uganda gali 15 ate nga gonna awaliwo n'abantu abaagala okwongerako bye baagala na biki temwongerako kyonna mu ndagaano tebongeramu bintu bwe muba mwagala okwongeramu amawanga amalala mbu nalino tulibale naluli tulibale nga kati ebyo Museveni amawanga gali 9 gali no oyina kumala kujjawo kino 15 ne gatuula ne galyoka gakkiriza ndeeta ebirala tosobola kwongera ngundi zonna mu mateeka gonna ate mwennyini mmwe mugalina ag'amateeka kakati katuve ne ga Mukama Katonda mmwe mwennyini mmwe mugayina nti temuyinza kutandika kampuni nga muli babiri gwe n'ofuluma ebweru n'oyingira n'ogandika tuli 10 ng'oli gwe wagitandika naye tomubuulidde ebyo bya common sense kwega nti ate tuleke kwegira nnyo kwerabisa nnyo ng'egundi ng'enjogera bwegenda kulaga nti nno obutegeevu busenemu ne bagamba abataka nti engeri ekipoli kya Uganda gye kirina amawanga nga gali 15 ate nga gonna galina enkaayana z'ensalo ne balirwana baabwe n'abalala bonna basooke bakubirweko obululu bwa referendamu tulyoke tulabe gye kinaatuuka mulyoke mutubuulire kiki ddala mu ngeri gye mukirabamu ffenna tuteese nga buli omu ategeera munne kyateesa kubanga Obote ayogera bingi nnyo okitegedde kubanga akolera ku yali ayogera bingi nga baali boogera ekiseera ekyo nti ayogera bingi nnyo kubanga yali akolera ku biragiro by'abakoloni naye nga ate jjukira nti kye baasooka okukola baakwata Abaganda basinga obungi ne babayingirira ng'ekiro ne babagoba mu masaza ago okitegedde nga bwe bateekayo abantu bo be baagala kati ate ne bagamba mbu Abaganda be basombye abantu nga babateekayo baali bagenze basirikale bwe baalaba nga Obote ye y'abasirikale ne Ssekabaka Muteesa naye n'aweerezaayo abasirikale abagaadi okukuuma Abaganda abaliyo naye nga ekikulu kiri nti ebyafaayo bya buli ggwanga n'emiriraano gyalyo eggwanga eryo lye libibanyi singa tekyali bwe kityo singa amawanga gonna agalina ebizibu by'ensalo n'emiriraano kyandibadde nti nno si mu Uganda mukka naye si mu kipoli kya Uganda mukka naye mu ggwanga mu nsi yonna bonna bandibadde bagamba nti mujje tukuba akalulu olaba n'ekyali mu Kosovo wadde kyaliko amaanyi mangi nnyo era agaabo abateekateeka ebintu babikola nga bwe baagala naye era nakyo tebakimalira kalulu kubanga obululu olaba n'Abamerika ababukola nabo bagandi babubabbako tewakyali ggwanga lyonna lyesiga bululu 100 ku 100 okuggyako abakyali mu tulo otungi otuyitiridde naye kakati awo abakulu b'ebika bwe baagambira ne bagamba nti singa ekyo kye baali baagala okukola bandibadde amawanga gonna gakikola kubanga Lango n'Acholi bayina obutategeeragana ku nsalo Acholi ne Madi bayina obugulumbo ku nsalo Acholi n'Aruru ey'omu West Nile nabo bayina obugulumbo ku nsalo Bugisu ne Budaka balina Kalemajongo ne Teso balina ne Bugisu ne Budaka njogedde ate nga kwotadde ne gundi ne munda mu mawanga mwennyini munda mu mawanga omwo mulimu nga bw'ogamba ndi Bundubuju ne Kabalole n'abo bwe batyo nabo balina mwe mukoma eno ffe tukoma eri naye bwe kibeera nga kwegamba ekigendererwa kugonjoola bizibu kwegamba nti nno nga kirabira ddala nti nno tuteekwa okutereeza ekintu kyonna akadulu kasobola n'okweyongera ne ku mawanga agaasalirwa mu nsalo kaŋŋambe abagundi ne kagenda mu nsi endala nga bw'onoolaba kati Bukoba ne Buganda ebitundu ekyo ekya Victoria wansi oli bw'aba akikutte ng'aga nti ekyo kyalina okukola lwaki okwatako kitundu kimu lwaki osongako kimu Abasamiya n'Abakyapadola n'Abasebeyi mu buvanjuba
n'abatwa n'abasongola mu bugwanjuba n'abagundi n'abalulu n'abalugu barabaka kwa mambuka n'abalala. Naye ng'ekikulu ekiriwo era ng'abataka bwe bagamba nti Uganda si Buganda, Uganda mwana bwana. Ate katugambe nti kitongole ekitalina lukusa lusalawo ku butonde oba enkolagana wakati w'abakiteekawo, katugambe abazadde baakyo ge mawanga aga 15. Kwegamba ebyo bintu tebisalibwawo nga bwe bisalibwawo kakati tewali nagwe tutegedde ani yakoze gundi ezo. Naye tuwulira gundi ezo maapu ezo. Naye tuwulira nti nno zigabibwa mu masomero. Kati awo omuzadde manya kiki omwana wo kye yeetaaga. Omwana we yeetaaga okumanya ensalo za Buganda we ziri ne we zikoma. Ate bannange abantu kuba nawuliddeyo abantu abagamba mbu bino bya diversion n'oyo Mayiga abadde abyogera mu bya diversion kutubuzaabuza kutujja ku mulamwa. Mulamwa ki gw'oyina? Tolina mulamwa. Tolina mulamwa gwonna okujjako okulya enkwe. Baavaayo ne kamaapu ako ak'ebitundu nga bava mu bisenge mwennyini omwatulula abasajja Abaganda abanywevu nga boogera ku bigambo bino bye mbabuulira. Kubanga olwo olukiiko olwo lwe lukiiko lw'abataka gye batuula e Mengo. Olukiiko lw'Abaganda ba bulijjo lwe luno zino ze bayita parliament omutuula kalonda w'ekipooli. Naye ne mutuula ne muvaayo n'ako nga temuswala na kuswala. Lwaki temwambala ebiteeteeyo omusango ne guggwa omutaane ne guggwawo? Kati nno nga bye bannange naye mwongere okunoonyereza kino ekintu si kyakusaaga kubanga baakikute ne bakisalaasala mu Bunoosi ne Ssento ekigambo Buganda ne bakiteeka. Ffe tuli Baganda era nga bwendabye bannaffe abamu bakiwandiiseko tuli Baganda ba Katonda. Tetuyinza kwejjako bitiibwa ebyo. Baganda ba Katonda mbu twefuule Ssentolo. Ssentolo bye biki? Ssentolo waani? Owaagwa mwe mubeere ba Ssentolo. Ffe tulina kye tubyetaagako ebyo. Katonda yatukola tuli balamba era tujja kusigala nga tuli balanda nga tuli Baganda. Tuli Baganda. Buganda kitegeeza muganda. Obutundutundu obugattibwa bwe tubeere ebiseera byonna. Temutwawulamu, temututoolako, temutugattako, mutunulire obulamu obwammwe, ffe mutuveeko. Ate katusabe Mukama Katonda atusaasiremu ekyo. Omwami oli yayogedde ekigambo njagala okuddamu okukyogerako. Yagambye mu kifo ky'okkaayanira okudda mu nsalo za Uganda okutusibira mu kipooli kyabwe. Osanga guno gwe mukisa kakati tutandika kunoonya kubeera ku kyapa kya nsi yonna butereevu. Mukama ekyo tukikusaba mu buwombeefu obw'ekika ekya waggulu mu mazima ne mu mwoyo. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otubunduguleko emikisa gyera baffe omukuubenga. Banaye mwebale kumpuliriza.